Oluzannya lwa liigi olwokubiri lwakugibwako akawuwo ku Lwokutaano luno era ng'omupiira omunene ku lunaku olwo Victoria University FC egenda kubulonda ne KCCA FC. Ekimu ku kyongedde ebbugumu mu nsiiko eno ey'oku Lwokutaano be batendesi Mole Byekwaso ne Moses Oloya abaayabulidde KCCA FC ne beegatta ku Victoria University wiiki ewedde. Era we twogerera ttiimu zombi zayingidde dda enkambi okwongera okwetegekera ensiike zaazo. Aba Victoria University enkambi kubye Jinja era ng'eggulo beegezezzaamu ne Jinja Municipal ey'ekibinja kya Big League mu kisaawe kya Kakindu Stadium. Victoria University newangula goolo nnya ku bwereere, omutendesi Alex Isabirye n'afuna obuwanguzi obusooka. Tuli abapya basatu mu ttiimu abasomesa, tulina abazanyi 6 abapya. Kale twateekawo twakola enkola eno ey'okubeera ejjinja lwansonga nti twagala tumanyigane, abazanyi batumanye naffe tubamanye n'obumu mu ttiimu. KCCA FC enkambi bagikubye kavumba era nga leero Abdallah Mubiru lwayanjuddwa mu butongole omulimu gw'okumyuka George Best Nsimbe. Oluzannya olusooka lwaweddeko nga Vipers ekulembedde ku bubonero 33, KCCA FC 32 ate nga Victoria yakusatu ku bubonero 28. Nga ttiimu zeetegeka, FUFA ezzeemu okulabula nti abatendesi abatalina mpapula za license za CAF ey'oku ddaala lya C si baakukkirizibwa kutendeka ttiimu yonna ezanyira mu liigi ya FUFA Super League. Okulabula kuno kukoleddwa akulira emirimu mu FUFA Edgar Watson ku mukolo gwe bakwasirizza certificate eri abatendesi 28 kwaba 39 abayita ebigezo bya CAF license ey'eddaala lya C nga bibadde ku woteeri ya Arirang e Nakasero. Coaches ba Uganda basoma course ne bakola ebibuuzo ne babiyita ne babawa ekintu kye bayita badge oba license. Bulijjo tubadde tusoma courses naye nga olumala tuddayo buzine kuno bakola ebibuuzo era bafunye license. Tubadde bulijjo twogera omupiira gwa Uganda ofuuka professional, abantu abasinga nga alowooza kikwata ku bazanyi bokka naye kikwata ne ku ba coaches, kikwata ne ku ba administrators.